Sanze yansanga ntoola nankuba oluyi n'engweri nkugweri n'enzirika ye n'akwatamu ebibyembu n'agenda kati nagenda okutereera nga amaaso tegalaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Omulabi waffe omulungi tukusanyukidde omulundi ogwaleero ku Blaze Media. Webale kubeera nga otwekuumiddeko buli mboozi gye tukuleetera n'ogiraba. Ku mulundi guno ate natambudde ne nzijjako eno e Kakiri okukyalira omukyalo ono bamuyita Nabyonga, mukyala nga bw'omulaba mukyala muzibe. Emboozi ye yatukwatako nnyo ne tusalawo ate tujje tumunoonye twogerekokko naye oba oli awo tuwulire obulamu bwatambuliramu na yajja ate okubeera nga akomekkereza ali bwati. Mami gyebaleko nnyo. Kale ssebo nawe gyebaleko ssebo. Kale nnyabo weyanjulira abatulaba. Amannya gange assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amannya nze Nabyonga Sharifa okuva e Kakiri. Ennyo. Oyina emyaka emeka? N'emyaka 26. 26. Ozaalibwa eno Kakiri? Essebo. Omulabi yeetaaga okumanya kuba waakulaba ng'oli bw'otyo yeetaaga okumanya nga saagadde kulwayo olw'embeera y'obudde twagadde tumanye n'omulabi omubuulire wajja otya era wakomekkereza otya okubeera bw'oti gye kyatandikira. Amaaso gano mami yanoba n'ava mu nnyumba bw'anoba n'ava mu nnyumba kata n'awasa omukyalo omulala omukyalo oyo n'ankuba oluyi nga ndi myaka 3 amaaso ne gaziba ne tugezaako malwaliro ag'enjawulo ne kigaana ne tukivaako ng'amaaso gagaanye. Emboozi eno nagirabako nagiwulira mu luyimba ng'oyimba oluyimba neetaaga oginnyonnyolere ddala mu details mu buwanvu bwayo nga tewali akupapya onyumye kyajja kitya walina emyaka emeka kubanga wali ndaba ng'obinnyonnyolera ddala mu buziba ng'obinnyonnyola kimu ku kimu. Genda mpola mpola. Mami mukunoba tata nawasa omukyalo oyo kati omukyalo wazaalibwa eno Kakiri eno nga amaaso malamu twajjayo buzikale nali twali ku Ntebe Road. Ntebe Road. Ne mujja eno ne maama ne taata? Ne maama ne taata. Nga taata aguze eno? Nga taata aguze eno eri ne tusengukayo ne tujja eno kati myaka 3. Myaka ng'olina emyaka 3? Myaka 3 mami n'anoba. Ne muze nga abafunyemu obutakkaanya ne muze? Abafunyemu obutakkaanya. Kata n'awasa omukyalo omulala. Kati omukyalo oyo nga omanyi eby'abaana yagenda mu nnimiro n'alwayo. Omumaani? Maama gwe yali awasizza. Kati enjala n'ennuma kuba we baŋŋamba abakulu mugenda otoola ku lumonde. Bakulu bo? Mu kugenda kutoola ku lumonde mami najja n'ankuba oluyi. Asanze watoddeko? Asanze yansanga ntoola n'ankuba oluyi n'engweri nkugweri n'enzirika ye n'akwatamu ebibyembu n'agenda kati nagenda okutereera nga amaaso tegalaba. Amaaso gazibe? Amaaso gazibe. Oluyi luno kwe kiva oba wayinza obeerawo ekirwadde kyakuliko? Sijja kulimba kuba nange we bannyinyonnyole olw'ensonga emyaka gyali mito. Nagenda okutegeera obulungi nga ndaba kyendi sirabeera. Kati neebuuza kwe kyava ne bannyinyonnyola bwe batyo. Ono gw'obeera naye ono akutambuza gwe mutambula naye ye muganda wo mukulu wo ani wo? Tulina abaana. Nina abaana bange kati yagenda olaba nga ate nga naye gwe nsaba buli kimu kati nga ate naye muyimbi n'asalawo n'agamba naye kankole ki kantambuze gwe sobole okufuna ekyokulya kuba wenkulekerera tulina gy'ogenda kujja kyakola ki kyakulya. Njagala omulabi amanye obulamu bw'otambuliramu kuba mulimu ebyokutambula ekiro nakulaba luli ku Federation nga budde bwa kiro saawa nga zalinga sandoza 6 ogw'ekiro kyokka nga mukola ki nga muzze katugeze okuyimba. Njagala omulabi omunnyonnyole kikutambulira kitya buzibu ki bw'osanga mu mbeera eno gy'olimu ey'okubeera nga tolaba kyokka ate ng'olina okunoonya oba oli awo ekyokulabiriza abaana
n'okufuna ekyokuzza eri olubuto? Nsanga obuzibu kuba nnyigirizibwa. Oluusi oba owa booda oba omuntu yenna asanga nalowooza muli malala n'atiizinga gw'oli naye oluusi ng'ayagala bayisaamu piki oluusi n'abawemula ebintu ebinene oba okitegeera. Jjukira okutambula kw'ekiro okumanyi oluusi kale n'onyigirizibwa bw'otyo ate nga gw'oli naye tajja kkuta kati mu kutambula empola kati bali baba bamanyi mukola ki mubalemesa kuyitawo kwegamba otambulira mu kunyigirizibwa buli kadde naye oba tolina kyakukola kuba olina okuyiiya obulamu. Kyakusoomooza ki ky'ofuna olw'okuba nti ng'oggyeko ebyo waliwo omuntu okubeera awo n'agamba kale raba siraba naye ng'ate nali ndaba kuba kyemmanyi olina byojjukira dde walina emyaka 3 olina byojjukira bye wasemba okukola ki okulaba si bwe kiri. Kyakusoomoozebwa ki ky'ofuna ekyo ekyokubeera nga Allah yakugezesa n'aba nga amaaso ago yagakuggyako wadde ng'ate watondebwa nago? Nfuna okusoomoozebwa kubanga ne we mba nandyetaaza ekintu sisobola kyekolera nga ndi nzekka kitegeera. Kati oluusi nnyinza okuba nga nina oba kyenjagala okunona oba wadde ku dduuka naye we mba nsigaddewo bw'omu mu butuufu ne weebanjala esobola okunzitira mu nju kuba mba sisobola kinona. Kati ekyo kinnyigiriza ne ŋŋamba kale singa mbadde nkola ki singa mbadde ndaba n'otulugunyizibwa okwo ovumibwa nnyo singa obeera ng'olina obulemu kitegeera. Osobola n'okuyita ku muntu nga tolina ky'omukoze kati ng'abavubuka n'akutiizinga n'ayagala n'okukuba empi olw'ensonga oli bw'oti. Waliwo onyumirizaawo n'ogamba mbu mwagezaako okgenda mu malwaliro ag'enjawulo naye ne kigaana. Ekyo kyaliwo ebbanga ki? Oyinza okuba ng'ojjukira nti twagendako wano na wano era nali nkyali muto maama n'atambula paka Mulago ne bamugamba tekisoboka ate bwe banaagalongoosa n'akalimu oba oluusi akajjamu akatini akatangaala kajja viiramu ddala n'amugamba akirekereyo tekikyasoboka obusuwa bwafa. Obusuwa bwafa bwe yakuba oluyi wano. Allah kati nze kye neetaaga okubuuza waliwo ekitangaala ky'ofunaawo bw'oba otunula bw'oti waliwo akatangaala koolaba? Mulimu we kajjamu akatini nga kitangaala just akatangaala just mubaamu lekagaana mubaamu lekagaana nga kizikiza kyokka. Maama mwali muzeemu muwuliza maama eyakuzaala? Maama yamala n'akomawo ewaka waali. Maama yakomawo ng'omaze okuziba amaaso? Ssebo. Ye bw'ajja embeera bw'agisanga bw'atyo ki ekiddako awo? Era yali talina kyakukola n'agamba Allah bw'ageze n'asalawo abeere n'abaana be kati awo n'atuula n'atubeeramu kuba waali ewaka. Ssebo. Amakulu yamanya nti okunoba kwe yali agenzeeko yali akoze ensobi oba oli awo ebimu byanditangiddwa ne bitakola ki ne bitabaawo. Olwo ate ono ye eyakkuba oluyi ono omujja step mother oyo n'omumanya simumanyi kubanga banyumiza sitole nze ze nayiyamu oluyimba bannyonnyola sitole kati nze n'enjiya oluyimba bwe lutyo. Oluyimba olwo solutuwamu layini zaalwo n'olutuyimbira dde tekuli kidongo n'onyumya emboozi kubanga nawulira ng'oginyumya nnyo mu luyimba okuva bwetandikira. Nsobola ssebo tuwe musinyabu nabyo nga zindeese mbabuulira ensonga abakyala n'abaami bannange musibye mutya bino byendeese binnuma nga bindi bubi ne bwe mba ntudde amaziga gampita mutuule bannange nze mbatereka ejjinja mujja kumanya ensi eno bannange gye tulaza eno ensi eno tukute ne kamala naye ate nze yankwata ne kamala bwe njogera bwe nti nga amaziga gampitamu kuba Mukama nze kye yankola simanyi bwe njogera bwe nti nga amaziga gampitamu kuba Mukama nze kye yankola simanyi
muwulire bannange ntandise okwaja mwebyo byenjogeramu najjamu ensonga muwulire bannange ntandise okwaja mwebyo byenjogeramu najjamu ensonga omanyi maama yandekanga nze ndi muto nava ewa taata nafumbirwa walala awo taata nafuna obuzibu n'ebyokukola taata nabireka bwewayita emyezi taata nayiya nawasa omukazi amuyambe ku mirimu mbwawasa omukazi nkugambye nasanyuka namanya ebyawaka byonna biterezezza omukazi gwe yawasa gwali muliro buliro yanviirako amaaso agange gana okuziba omukazi gwe yawasa gwali muliro buliro yanviirako amaaso agange gana okuziba nga waliwo olwandekawo nagenda okulima saawa 4:05 oluusi nakomawo ekyeggulo twalya lumonde era yalema mungi maama natereka bwewatya kumakya nga ziri saawa 4 enjala nennuma banange nekamala kyenva ŋŋenda ntole ku lumonde nali nkyatoola ne maama natuuka ebyaddirira byeŋŋenda okunyumya naye nawona kufaako kati ndi muzibe eyo y'ensonga bannaye ndaaza ey'okuziba amaaso era kati ndi muzibe bwe mbala emyaka gyali 3 amazima maama nasuula nafumbirwa walala awo taata we yawasiza omutemu najja kuba nze nkugambye n'akamala nga taata akomawo ttumbi nga twebasa amazima ate 12 nakeera nabulawo naye ku luno oba munona ku mulimu nanti nga bankubye nzirise engudde eri omukazi yankuba oluyinga ndidde lumonde nezirika ebyaddirira sabimanya ekyavaamu amaaso kwe kuziba siina kyakukolera kati ndi muzibe eyakikola emigugu nagisiba naddayo ewaabwe atudde mu ddembe okuziba amaaso olumbe lwannaganga tewali kyeweekolera okuggyako okulimba singa naziba amatuba nange kaleko naye amaaso kisinga kafudde nabyo nga nayagala nnyo nze n'okusoma naye nabivaako nga nyo yali ntwala yamala amaanyi omukazi gwe ŋŋamba bwe mbonaabona bwe nti ejjali ndasanyuka neebaza abatuuma esaalongo yeyankwata omukono namulisiza omumuli nsaba bannange mwekuuma abazigo abajja mu nnyumba nga bammami bavuddemu buli alina kyansuula bannayampeeyo noonyeza akagoye ekyokukola sirina kati kaŋŋende ng'amanya galeka yenze nabyo nga enseenene sigirya maama ne taata nammwe sibasudde kaŋŋende maaso munsabire emikisa maama ne taata nammwe sibasudde kaŋŋende maaso munsabire emikisa bannaashi mwanyinazi nga wakigwako munnange bityo nga wakigwako nga ggwe kati waŋŋambye olina abaana abaana olina abaana bameka? nina abaana babiri balina emyaka ng'emeka? omu asoma kyakuna omulala ali mu myaka 3 omulala ali myaka 3 mugenda n'oyimbayimba wano ne bakufuuwa z'obalabirizamu ezo? nze mbalabiriza nensobola okuweerezaako jjajja waabwe gwe bali naye nsisobola beera nabo kuba already entambula kiro kati babeera ne jjajja waabwe kati bwengenda nenkola bwenfunayo ze bampaddeyo ze mbaweereza ne mbalabiriza. Okay, message ki gy'oyinza okuweereza bamaama abe kanasula kuyite kwekanasula mukuyita kwesula mukajja bangu nonoba nze message gye mbawa bw'oba olemereddwa tambula n'omwana wo kubanga singa maama yalemererwa n'atambula naffe kino tekyandibaddewo kuba nze ondaba ndi bwe nti naye abaana bange ntoba nabo ng'ate ndiko obulemu naye sisuula mwana wange olw'ensonga ekyatuukako nkola ki nkimanyi era 5 ze banfuuye ze nga banyaamu 2-5 wakiri ffenna ne tulya naye nga mmanyi gye bali naye woonoba n'oleka omwana bye bimu ku byosanga bekwe kubookya kwe tukuba empi bwe bityo wakiri bw'oba ogenda genda naki genda n'abaana bo tobe nabo katonda yalabirira naye emabega gy'omulese tomanya kinaddako. Message ki gy'oyinza oweereza maama oyo eyakkuba oluyi ate nga naye muzadde
aye kano oluyi lwali lunene oluyi olwo olukuba lwe bakuba ne lukuggala amaaso ate kuba nga yalukkuba nga lw'amaanyi oyo mama sinze nsalawo Allah yasinga okumanya kuba nze nnyinza n'omusabira ekitono ku Allah kye yani mukozi kati Allah yasinga okumanya nze namuleka namulekera oba oluusi nga yamusasula nadda oba oluusi yamusasula nadda nga simanyi namulekera Allah kati njiya bulamu kulaba nti mbeerawo n'abaana bange gempita amaaso gange abaana bawala bonna oba kuliko omulenzi n'omuwala abaana balenzi bonna balenzi Mungu akuteeremu baraka ate oba oliawo bakule basobole okukolera ebyo gwe bye wandyekoledde mu bulamu ebyakola ki ebyagaana bakole ssente bagaggawala ate bakubeeze mu bulamu obweyagaza kubanga era Mungu yakola ki yasinga okumanya omulabi wa Blaze Media akulaba ku screen saawa zino wandyetaaza akuyamba atya akukolere ki buyambi ki bwe weetaaga akutuuseeko ebyaddala nsaba okunnyambako kuba ezindabirira nga nze n'abaana ekyamazima sizirina oluusi ogenda n'ogenda oba ku kirabu ekoze oluusi ne batakuwa nga neeza ekyokulya z'otaddemu nga transport kati nsaba omuwuliriza yenna omulabi yenna asobola okunnyambako annyambeko nsobole otumbula musiki wange kuba gwe mulimu gwensobola okuyiiyako nsobola okweyiyiza naye sente zenziteekamu okusobola okutambula zituuke gye ziinolaga sizirina ate nga nina okwebeezaawo nsasula ennyumba n'olabirira abaana bange ennyumba eno gy'obeeramu awo ogisasula sente mmeka ennyumba ngisasula emitwalo 12 emitwalo 12 buli mwezi naye ng'olina otambula ekiro mu matumbi budde ndabye nno waliwo akagendo okuva ku maini wali okujja wano ate ng'oyinza okutambula matumbi budde oluusi n'okiteekamu ate n'otuuka ne bakuma n'otakola ate ng'ozitaddemu kati naye nali nasalawo nga we baba bannyimye nga neewola ssente mu looni ne ngula akazindaalo bwe baba bannyimye bankwata ku mukono emisana ne ntambula n'akazindaalo ne nsobola okweyimirizaawo kubaga amaaso si gaakuvaawo keeka akazindaalo oteekamu kidongo oba oteekamu oluyimba lwo lwennyini nteekamu ennyimba zange ne mbayimbira ninayo audio era nti luli nalaba oyimba live ninayo audio ninayo ne vidiyo emu naye zikyannemye okutambuza kati ennyimba zino ziwandiika otya kubanga ndaba amaaso tolina ogenda otya mu studio n'owandiika kuba mumanyi bawandiika nawandiika ku lupapula n'agira n'agenda n'ayimba oba ggwe ebibyo biralamu ebyaddala neebaza Allah ow'ekitiibwa kuba siwandiika oluyimba nduyiiya mutwe n'ogenda n'oyimba n'ennyimba nga byonna biri mu mutwe nga biri mu mutwe siwandiika ate kati nabiwandiika mbirabisa eki mbiyiiya mutwe neŋŋamba kati njagala kuyiiya ku kino nenkiyiiya oluyimba ne lujjula nga siruwandiise omugatte gw'ennyimba ziri mmeka kati ennyimba endikodingi ninawo ennyimba 3 zokka naye zitannalikodingibwa ninawo ennyimba 23 olw'ensonga nali naggwamuko ku maanyi nga sirina busobozi oba okitegeera buzongerayo mu maaso nensooka nnafuwamuuko naye ate nemmala neŋŋamba nanafuwa abaana ndibagamba ntya abaana balina okusoma bamugobye fiizi biki kati nga nnina okufuba nkole kitegeera bulungi era awo twongerera ddala okusaba Mungu akole ki akole okwagala kwe akugondeza obulamu bw'ensi eno kubanga si bwangu abalabi bo bawulira era banaba bakwatibbwako oba oli awo basobola okukola ki okubaako kibatutikka ate tusobole okuba nga tukomawo twetaaga ndowooza okujja ne tukukyalira enfunda eziwere ezitali zimu tumanye obulamu bw'oliko buli butya ate lumu tujja kujja ndowooza tukusitule tugendeko ewali abaana tulabe obulamu bwe bakola ki bwe balimu nga tulinaawe ewajjajja waabwe tujja ndowooza kukola program tulabe ddi lwe tuba tugendayo tusobole okubeera nga tukukyalira mu nfunda eziwera obubaka bw'oyinza oweereza abantu bonna enijjeno olina obubaka bw'osindikidde abazadde naye ate osobola osindikira n'abaana n'abantu bonna abanaalaba akatambi kano kwakagenda beerawo ebbanga lyonna
obubaka bwembawa kyensooka nakyo buteenyooma buli lwe weesibira wansi ne weenyoomera mu nnyumba teri agenda kumanya nze nalina ekitone kyange nga nsobola okuyiiya naye ate nga neetya olw'ensonga abantu banvumanga nnyo nga ntya okutambula ne mu bantu naye neebaza Allah kuba nakyejjamu omulundi gumu ntandika ne ŋŋamba kati ekiseera kino sina bwe ndigamba abaana nti nali siraba amaaso tegagenda kulaba omwana ajja n'akugamba mama bansabye ebitabo nga n'ekikumi tokirina nensalawo okuyiiya kati obubaka bwempa abantu buteenyooma kwenyigira mu kukola nze ntambula omunaana olw'ensonga noonya future y'abaana bange esebo okay mpozi kyembadde nerabidde okubuuza ojja otya okuva ogambye maama wali masuuliite ali akukidde masuuliita kukidda masuuliita muno mu Kakiri ojja otya okuvaayo n'ogamba kambe wano kubanga tolina maaso n'ogamba koveeyo ate ojje saidi zeene Kakiri eri ekyanzijja ewali maama buli maama wantunulako ne taata bakaaba ate buli we bakaaba nange bannafuya jjukira muzeeyi teyeesobola akaddiye talina busobozi bwagenda kukola ki kumpa olw'ensonga naye talina wakulabirira okitegeera kati ate buli lwe bakaaba nga batunuulira ffe abaali bayambye nga ndi bwe nti kati mba mpulira nga nnafuwa nga ŋŋamba lwaki nze nensalawo mbeere mu bulamu obwange nga bampuliza era ne wemba n'ekinyigiriza ebiseera ebisinga sikibagamba olw'ensonga baba bagenda kunakuwala nnyo ate kyekyanjawula ne ŋŋamba kambe awali bazadde bange olw'ensonga ne muzeeyi teyeesobola gwatalina maaso ate gwasaasira abalaba nti wenaabagamba kino bajja kukola ki sirina maaso naye taata wange akaddiye owaali wakulabirira era ngenda n'enjuya kemba nfunye nembaweereza neŋŋamba taata mutetenkanyako nange ntetenkanye kano kubeera singa si maaso gano kati emyaka mwendi singa nze nina obbalabirira abakulu bo baddawa bonna buli omu ensi yamutwala buli omu ali ensi yamutwala gyali bakola naye era abakulu bo tosobola beeteekako tajja zikuwa leero nenkyakuwe kati oba olina okuyiiya ngaomu oba ofuuse mugugu kitegeera bulungi mpozi embeera nga bw'ogitunyumiriza by'owangaliramu n'obulamu bw'otambuliramu obutunyumiriza wabula bwakulaba amaaso engeri gye geekyusaamu ne we gafaananamu alaba waliwo yafuna ensisi waliwo ayinza okutya okutunulira omulundi ogwokubiri waliwo ayagala okwetegereza alabe ddala kituufu naye waliwo ate alaba n'afumitiza n'agamba ye bw'abeera awo awulira atya mu budde obw'ekiro mu budde like nga kati oli awo mirembe gyo agagira ne gakuluma oba gabeera awo just nti waliwo ekintu ekisanyalala n'ogamba kuno okugulu nakuvaako kwasanyalala kuli awo waliwo n'abeera n'ekirwadde kati ng'ekyo ky'amaaso nga gamanyi okukuluma oba ne gavaamu amaziga oba kiki gamanyi otuuka ekiseera ne gannuma ne gavaamu amaziga naye nina tube gyengula lwakuba ya bbeeyimukko nenkola ki nenteekako ne gakkakkana gaba nga gatandise ogaba gatandise ejjanga sizoni ne gannuma ne gazimba kati awo bwengula tube eyo ate nga nzikakkanamuuko awo mba sirina buzibu abasawo bakunnyonnyola gwe wamatira n'ekyo kye bakugamba mbu kyava ku luyi ebyekirwadde actually nakikubuuzizaako naye waliwo okunnyonnyoka okuba kusingako oba oli awo nti okusinziira ku kye bannyonnyonnyola nakino namatirira wano neŋŋamba kanninde oba oli awo paka omungu waalinzijulula ate nve ku nsi kuno gwewa omutima we gwasibira ebyeddala nakkiriza nti Allah bw'atyo bweyangerera bwe baŋŋamba obusuwa bwayonooneka kyava ku luyi ate nga lwe baŋŋamba era lwe bankuba abakulu abaaliwo nenzikiriza n'ekyo Allah kyeyangerera nensaba busabi akimpeemu obulungi obukirimu akugumye akumatize n'okukumatiza mu mutima gwo ne mwebaza olw'okuba nti yampa abaana bendabanga amaaso gange kwe ŋŋumira
wadde nga tomanyi nawe bafaanana wadde nga simanyi bwe bafaanana naye bo nga bo bakimanyi nti maama waffe takola ki talaba ate omwana we ye muntu atasobola kwegaana bo bakimanyi okay tobeera awo n'owulira nga oba kwe bayita okuboolebwa oba okuwulira ng'olinga nga ali wekka mu nsi muno kubanga omanyi okubeerawo nga tolaba tolina gwolaba tolina kyolaba oli awo mu bbanga olinga nga ali mu vacuum asibiddwa mu kisenge ekirimu ekizikiza ekiri awo tewali yadde ki tosobola kukozesa ssimu tosobola kukozesa yadde ekintu bw'obeera awo katugeze anyway ekyo kankireke kuba saagala nnyo ate kunakuuza naye bubaka ki bwe wandyagadde okusembyayo okubuulira abantu obubaka bwensembyayo okubuulira abantu kingeera bwe nakugambye nti tebeekubagiza kyekyokwena-kuwaza ky'oŋŋambye kyanzijiranga nnyo nga sinnazaala naye bwe nazaala namanya nina essuubi lyange kati ne wemba n'ekintu kye nandirowoozezza ekibi mma ne ŋŋamba ate abaana bange badde ndi bwe nti naye bakola ki banneetaaga kati ekyokwesosola kale ngenda nkyejjamu mpola olw'ensonga ŋŋumira ku baana bange batera ne babakuweereza wano n'obalabako ne bakulabako kyale kuba kati gwe n'abalabisa bajja omukulu n'asitula munne ne bajja ne bandabako kuba okumpi we bali oba bwe baba bamugobye najja nagamama bangobye mugamba kanjiye okay enkuba engeri gyezze ndowooza osibule abatulaba ate oba oli awo tunadda ne tukulaba inshallah neyanza nnyo abatuwadde obudde ne batulaba era nja kweyanza nnyo anaasobola okunnyambako nankwasizaako nsobola okwebeezaawo mu bulamu nange neyanza nnyo neyanzeege beebale tuwa budde okay omulabi waffe omulungi wa Blaze Media tujja kuteerawo awo wansi ku scroll tujja kuteerawo ennamba y'essimu bw'oba olina ky'osobodde omukyalo ono alina abaana basoma neerebedde okubuuza ekibuuzo ekyo abaana basoma omwana omu asoma omulala atandika mwaka gujja asoma ali mu kyakumeka asoma ali mu kyakuna omulala atandika mwaka gujja asoma ali n'emyaka emeka ali mu myaka 10 atasoma ali mu myaka 3 ali myaka 3 okay omulabi waffe omulungi nga bwe nkugambye tujja kuteerawo awo ku scroll ennamba y'essimu kojja okubeera nga ate oweereza kyonaaba osobodde asobola okuweererako omwana asobola osasulira omukyalo n'ennyumba kyona kyonaaba osobodde ate oba oli awo tujja kudda era tuddemu tumukyalireko inshaallah mu bbanga eritali yawala tuwulire tulabe n'embeera gy'alimu yeetaaga n'obulamu obulungi obusinga wano waali oba oli awo ate oba oli awo kiba kisobose ng'asobola n'obeera n'abaana be nga basobola omuteerako omukozi kyekisinga obulungi mukozi n'abaawo nga naawe wooli n'abaana bo gana abaana okubeera nga ate babakuleetera buleetezi kiba kimenya alina obulamu bwatambuliramu muyimbi ava wano ekakiri n'agenda mu kibuga nze nzija nti omumusanga namusanga ku federation yawo ku UNMF nga azze kuyimba era akayimba ke ngenda kukasembyayo awo mujja kukalaba ke yali ayimba ku stage era already akabayimbiddemu n'endala bw'ajja ne mmulaba naye nga naye omukyalo ono wabanga ali eno kakiri waba wala okubeera ng'ava eno nadda eri kati omuntu ng'ono aba asaana naggulira ppiki ng'owa booda we yamuvuga n'amutwala ate n'amuzza si bwe guli embeera bwetyo bweri munnaffe ggwe atulaba tubasiibudde